bannange tuli mutundwe okulirana Kampala University. Leero tuzeeko wano kuki ku KFC tuli ku kyemisana, then bwe tuvaawo ate tuseseetuke emisinde tudduke. Kamera yange waliwo akogikwatamu kamala ogiterezaako tulizana tuzze kulya ku kyamisana, then ensonga zitambule ebikwaku, ensonga zitambule ebikwaku, zitambule ebikwaku, tuzze kulya ku kyamisana wano kyamisana tuzze kulya ku kyamisana ng'aba Legital Recruitment Consultant Limited, ate ensonga zibeere nga zitambula kannabwala. Eno bagiyita Legit Recruitment Consultants Limited yerese ku baana bali ku kyemisana olunaku olwaleero. Tuli wano zana wetuli, ensonga wetuli mu kuzikwasaganyiza, ensonga wetuli mu kuzikwasaganyiza, ensonga wetuli mu kuzikwasaganyiza, ensonga wetuli mu kuzikwasaganyiza tuli mu zana. Eno bagiyita Legit Recruitment Consultant Limited. Tukomyeoko katono ate ensonga zituuse. Tukomyeoko katono ensonga tuli mu zikwasaganya wano mpola mpola. Eno bagiyita Legit Recruitment Consultants Limited. Abantu twabagambye tulina basesaako ku kyamisana balyeko ku kyemisana, then ensonga zibeere nga zitambula. Ebintu bibyo bitandise okwekolako, ebintu bibyo ebintu bibyo bitandise okwekolako, ebintu bibyo bitandise okwekolako, ebintu bibyo bitandise okwekolako. Kumulayikinge musharinge ate ensonga zisobole okubeera nga zitambula kannabwala. Legit Recruitment Consultant Limited offices zaffe ziri mutundu okulirana Kampala University. Mwetuli nnyo kyamisana, then ate tumale tutambule tukwasaganye ensonga zibeere nga ziri kiriya. Tuli mu kulya ku kyamisana wano ku KFC eyezana, ate tumale tugende eno fezi yakubiri yakusatu. Fezi esoose tututa abantu drone nnya zino zezisembyeyo. Nange njagala kunoonya wentuula bana enjala ng'ennuma, enjala ng'eri mu kunnuma. Ensonga yiyo wetuli wano, ensonga ensonga wetuli wano, ebyokunywa nabyo weebiri, gye bayita Legita, ensonga tuli mu kuzikwasaganya. Abeeno gye gityo tuli wano. Saawa yakulya kyamisana, ensonga tuzitambuze nga tuli wano. Baabo bamami ndunya bagenda kulya ku kyamisana.
baabo ebyo sinze mbyogedde.